abadde awoza Uganda nnungi nnyo, Uganda nnungi, emirembe egiri mu Uganda. Luli yasabuka ne yeeyogeza ebigambo awo busimanyi lwakumala gagoberera, naye omusajja gwe bagoberera ng'alinga achekinga mu muhoozi. Ate oli muhoozi teka agiwanika yebeera waggulu. Teka ya muhoozi yawongo chengiri womu checking. Kati asimatusa amasasi olabye bw'obadde ofudde bujingo okirabye. Tukugamba tutereze eggwanga lyaffe otwasamira. Ogamba abantu abakugoberera nti Uganda erimu emirembe mingi nnyo, kati giriwa bujingo? Emirembe giriwa? Wabadde oyasama nze nakuwulira ne nga ako bujingo koyasamye kakusimatuse babadde bakugjewo gasiya bulolo. No one is safe in Uganda. Tewali no ali safe. Aho Uganda etandise okumpoomera. Naye omwana ali okumpi dduka mu ddwaliro. Gwe pastor bujingo tulidde okyalimu akalamu. Tofane sente za Pentagon, twagala sente za feza Pentagon. Soko zitowe olyoka okutuke. Soko tuwe sente za Pentagon olyoka okutuke. Nga tugisondedde ebbanga. Omwana ali agenda okuwe pastor bujingo search. Akasente konna kalina mwaka akatuwe. Twagala sente za Pentagon, tofana sente za Pentagon. Awo tugenda kufiira. Mpozi zabadde akuba okutta yafudde sobi. Kati bafuna baana batabali upcoming. Oli taleka bujolezi. Teri ali safe Uganda. Naye tugenda fana sente za Pentagon aganya bo tulayira. Tuwe sente za Pentagon.